abantu bakuno tebayiga bw'otunuulira kati nga Allen Skin ye gye n'alumba ekitebe kya Nope ekitebe kyaffe n'akolerawo effujjo n'alemwa okuyigira ku munne Sipapa kwa Sipapa kumpi yakola ebintu byebimu ne Sipapa buli kati ali mu nkomyo kikulaga nti gavumenti eno gwe bw'ogireetako olugezigezi olw'okuba erina byekukozesa ogende otyoboole olumbagane tukwatagana line political scores ezitali zizo tekuyinamu bwalafiiki twakirawa kwona omusajja gwe batta Sobi yali agamba takwatibwako abeera n'amagye twalaba ekyamutuukako Pallaso n'alumba beesi ya Skin n'ayonona buli ekyabaddewo kyonna n'akuba buli motoka gyonna abantu kye basinze okusanyukira kuba kyatuuse ekiseera nga Allen Skin abadde atabye buli muntu olw'effujjo eringi lyakola ng'ate ekiruma bwe yalumba ekitebe poliisi terina kyeyogerawo naye ng'ekyeyakola kya butemu kyali kigenda okuleeta akanyoolagano osanga omuntu yalifiiriddewo oba okufuna obuvune poliisi temunyega kyeyakola Nope ekibiina wali ogenda okisosonkereza wali badde bamukolako revenge ne Nope tekola revenge ekola birala gwe kenyini kati kasookedde alumba ekitebe ayamukozeeko ate mulala kwembozi mu UG agange nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ugamba oti EJOOGO wenna gyosinzira okutulaba tuzze tubeko n'ensonga ze twogera olunaku olwaleero subscribe nga tanaba kusubscribe kwembozi mu UG tubere nga tutambulira wamu nebiba bituba tulese bina bibere nga bisookera ku gwe side eyo kwendi nnyo tetuna tabbo 2025 mutuli tukwasaganya kakasa nti naawe watandise okubako nebyokwasaganya resolution zimpya wadde nga nekade zikyaliwo naye tukkirize tutambule ne 2025 n'obuyiiya n'obukozi okusaba n'okubayo mu buli mbeera yonna ate n'okwerabirira mu bulamu bwa bulijjo katutandikiraawo ndi netegusuulwa tuze tuwayemuko ku mboozi musajja munna NUP naye nga tujjukira bulungi nnyo nti byali nga tanaba kwegatta ku NUP yasooka kubeera musajja wa mawulire era amawulire gamalamu ebbanga ddene nnyo ng'aweereza ku mikutu egy'enjawulo gy'aweererezaamu n'ebirala byonna okutuusa lwe yegatta ku by'ebyobufuzi era ng'ali mu kibiina ekya NUP Nope. Olunaku olwaleero mulese mu biti bibiri nga munnabyabufuzi ate era nga munnamawulire. Simanyi ndoza bw'anaaba yagadde ku mboozi eno bwe tugenda okutandikira ye anaamanya bw'aneetwala naye nze ndowooza mbadde naali agadde akyogereko nga munnamawulire. Ne tujja kulaba because music and politics ennaku zino tebikyayawukana nnyo side awo. Neesooka onzikiriza akubuuzeeko tutandikire awo. Sebo nsanyusa okukulaba. Neyanza sebo neyanza n'omukisa guno ogwompeereddwa ennaku olwaleero amiina okubeerako ne kye twogera ng'obunnamawulire nkwebaza naawe osobola okuuma omumuli ogw'amawulire tubaddemu ebbanga lyonna ne tulina okukkiriza tumala ne tukula ate ne tulinnya ate ne tuleka abalala bato ne bajja ati namwe mutandise okuggumira ate waliwo n'abato abajja nabo bajja kujja ate namwe mweyongereyo ensi bweti bw'erina okuba ng'etambula kusingira ddala kati ndi munnabyabufuzi nkiikirira nakawa ku lukiiko olukulu olw'eggwanga manya ku lukiiko olukulu lwa KCCA ne nigenda kwesimbawo neesimbyewo ku member of parliament okukiikirira Nansana municipality ojja Nansana municipality ewali Wakayima Musoke. Yes sir. Wengenda okujja 226 226 ninga olwokuba ndi wa Nope naye wa Nope tugenda kuvuganya kubanga ekibuuzo kiri common lwaki weesimba munno waali ekyokuddamu kiri nti Nope ekkiriza mu kuvuganya ne internally nti tukkiriza mu kola substitute tetufaanagana naye NRM. Ensonga yaffe eri nti naawali omuntu wabeerawo abaagala ekifo ekyo ajja annyonnyola ensonga ze noona abadde wannyonnyole amatize abawagizi bammwe abawagizi singa okumatiza ebigendererwa ebirungi bagenda naye bw'oba okoze bulungi tewali nsonga lwaki weeraliikirira bw'oba tokoze bulungi of course wabeerawo okweraliikirira naye nga kye tulowooza nti ebisanyizo byonna tubibadde mbadde mawulire okumala ebbanga nagabeera mu kumpi myaka 20 nga mpeereza mbawulire ndi munnamateeka ndi munnabyabufuzi kati kikiseera kye ndowooza nti nsobola okukiikirira abantu ba Nansana municipality kubanga mwe muli amaka gange okumala emyaka 24 n'olwekyo ndowooza ebyo tujja byogerako oluvannyuma naye okuvuganya kujja kubeerawo oluvannyuma abantu bajja kusalawo nti tuzeeyo n'oba tukyuseemu kye ndowooza nti kiri health. Okay kale mbadde njagala tutandikira ku mbeera eriwo egenda mu ggwanga
kubanga kino kitwaliramu abantu bonna bannalumanya ne basaalumanya abayimbi n'abatali bayimbi era nga saidi zonna zikubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo kuba ndabyeko ne omwami Mpuuga olunaku olwaliro abadde n'ensonga zagezaako okunyonyola kukakasa nti obadde ogezaako omugobererako ekitonotono abadde n'okikola bannamawulire era kwebimu byakonyeeko ze ensonga eziriwo ez'abayimbi bano Alien Skin n'abalala bagezezzaako kubanga ani Pallaso abadde bagezezzaako kubanga balwanagana n'embeera nga yonna bwe yalabiseeko naye nakyagyogereko nagamba tujja kwogera nabo bajja kutereeza na biki byonna embeera eno egenda mu maaso kubanga twasooka ne tulaba omuvubuka ono Alien Skin mu Lwana yajja ku kitebe kya Nuupu obudde bwali bwakiro nga najja n'abavubuka be ne bajja ku kitebe kyammwe ekya Nuupu ne bawandiikako ebigambo n'okwera ebigambo byonna bye baayogera ne bagamba nti abantu abalwana okuteekawo enkyukakyuka lwaki beebaka n'ebirala ebiringa byera naabeera n'agamba nti ajja kuyitayoko emisana lumu ndozera mu ngeri y'okukyankalanya ekyo ng'okigyeko byazaakola ebibadde mu bivulo ebibadde mu nkuuka egganga ye abavuka batambula nabo baakuba abantu mu nkuuka eyo agezeza okusosonkereza wano na wali kyavuddemu lwe lutalo lwadde ku Forest Park awo n'alwana ne aba Pallaso ganga ya Pallaso ne ganga ya Alien Skin ne balwana wakati awo kyavuddemu Pallaso kulumba wa Alien Skin waka n'ebibadde byonna twabirabye ensonga zino gagwe munnabyabufuzi era munnamawulire ozoogerako ki era embeera ogiraba otya? Okay, nianza one nti nze line ya music sigoberayo nnyo ne tekitegeeza nti sinyumirwa music music mugoberera nnyo era munyumirwa nnyo era abayimbi bangi bembadde mpuliza music waabwe lwakuba bye nali nsinga okwagala banfaako muyimbi wange yali Kafeera yasingira ddala omulala yali Basudde baali bayimbi bange then abayimbi abalala bazzeewo generation nga Bob Wine nga Juliana bayimbi bangi badde bajja bayimba ne Bugembe yennyini enyimbi ziri inspiration now gangsters mu bayimbi zibaddewo ebbanga lyonna si mu Uganda yokka wabula mu nsi yonna wabula si nature yaffe si butonde bwaffe kubeera na gangsters ziri mu mawanga nnyo agatalina cultures gangsters ziri nnyo mu mawanga agatalina culture agatambulya nnyo mu biragalalagala era gangsters bw'ojja okwekanga ziri nnyo mu South America eyo gangsters z'abayimbi ziri nnyo mu South America ne mu America yennyini kuba mu America nti enkola eya Katonda enkola ey'ennono enkola ey'ebiragalalagala bagitambulirako nnyo bo bagamba nti it's a free country nebo gye bigenda bigwerula ddala nti enkola yaabwe ebintu babiraba bulala mu bimpimpi Uganda yanjala okwaga amawanga amalala era walaba nti waliwo rivalry etatuuka ku eno eriwo wakati w'abasatu Bobi Wine, Chameleon ne Bebe Cool naye tebyatuuka ku level eno yali rivalry okuvuganya okwa bulijjo okukkirizibwa nga nze nawe singa tuba tuvuganya ku kintu kyekimu wayo rivalry erina okukoma somewhere kubanga si nature yaffe wadde bagangsta gye bali South Africa n'awalala ne si nature yaffe wano kugamba nti olumba olino n'alumba ono n'alumba ono twevuganya ku kino kye tukola kye tuvuganyizaamu tuvuganyiza mu kuyimba twevuganyizaamu rivalry nga bulabe Express ne Villa yabeerangawo naye nga mulwana katono awo ku mupiira naye nga tebigenda wala nnyo kati rivalry ebadde tekyaliwo okutuuka kati olwaleero eba tekyaliwo naye kino kati tugende ku kino nti kisukka ku ekyo abantu bakuno tebayiga bw'otunuulira kati nga Alien Skin ye gye n'alumba ekitebe kya Nuupu ekitebe kyaffe n'akolerawo effujjo n'alemwa okuyigira ku munne Sipapa kwa Sipapa kumpi yakola ebintu byebimu ne Sipapa ddala buli kati ali mu nkomyo kikulaga nti gavumenti eno gwe bw'ogireetako olugezigezi olw'okuba erina byekukozesa ogende otyoboole olumbagane tukwatagana line political scores ezitali zizo tekuyinaamu bwalafiiki tukirabye ku bantu bangi badde balowooza nti bagavumenti twakiraba ku ono omusajja gwe batta Sobe yali agamba nti takwatibwako abeera n'amagye twalaba ekyamutuukako Pallaso oli mukomera gwe njogeddeko Sipapa olaba ekimutuuseeko n'abalala bangi now
olwokuba sigenda nnyo mu music nja kutunya bino ebibaddewo baali mu kivu byatandikira ku nkuuka ne beesojja ne bagenda eyo ndoza side z'ebuloba Forest Park olimu n'asanga munne ng'ayimba ng'ali ku stage ayimba n'ayingizaawo abasajja be ne bagenda ku stage engeri y'okusosonkereza n'okulumbagana ne batuuka n'ekiseera ne bamwetooloola n'agamba nja basomesa essomo nga lwo okulwanagana okwo bwagenza okukya Pallaso n'alumba beesi ya Skin n'ayonoona buli ekyabaddewo kyonna n'akuba buli motoka gyonna abantu kye basinze okusanyukira kuba kyatuusa ekiseera nga Skin yabadde atabye buli muntu olw'effujjo eringi lyakola olw'effujjo lyaki eringi lyakola n'olwekyo buli omuntu abadde amutamiddwa Pallaso baamunenya ogwasooka olw'okuba munno oluyi ndoze ekyo kimu ku byalonkinga Skin kyebyamulonkinga oli bwe yamukuba oluyi oli n'atamuddiza buli muntu yena neewuunya muvubuka akyo emyaka egyo nga sita ne bamukuba oluyi n'atakola ki n'ataddiza abategesi ba butex ne bamukulamu ekivulu nekikwata nnyo yali lonki ya Skin now kuluna bwe kyabaddeewo buli muntu yenna akiraba tukwatagana nti ono abadde asuusizza effujjo ng'ate ekiruma bwe yalumba ekitebe poliisi terina kyeyogerawo naye kyeyakola kya butemu kyali kigenda kuleeta akanyoolagano osanga omuntu yalifiiriddewo oba okufuna obuvune poliisi temunyega bwe twogera wano poliisi statement yaayo eyogera mu generalities eyogera generally effujjo erikolebwa abavubuka abali bidongo okusinziira ku statement gye yafulumiza poliisi eyogera mu generalities egeneralizinga tuli fena mu kifo kyeyaligambye nti okusingira gwe Skin byokola bizze bimenya amateeka emabegaawo kwe yakava mu kkomerera ali ku bbeero nabba akasimu ke bamugamba nti yabba akasimu n'ebirala n'avaayo ku bivulu bino abadde yeewaga era ng'agamba ye talidda mu kkomera era bw'avuddeyo abadde ayimba awalala ng'ayimba omuziki gwe now Pallaso bwe yalumbye n'akuba wonna kitegeeza nti ne Skin naye alina okuzzaayo kubanga endaba ye gy'alabamu ebintu si kyekyo wanjawulo aba alina okuzzaayo kyeyakola Nuupu ekibiina wali ogenda okisosonkereza wali badde bamukolako revenge ne Nuupu tekola revenge ekola birala nga bwe ntera okunnyonnyola nti waliwo ekisinyo kye bayita empungu empungu ebeera waggulu mu bire neyina ebintu bingi n'ebibiri kanjogerako bibiri enkuba bwe beetonnya empungu teyeekweka nkuba teyeegama nkuba mu miti nga binyonyi birala empungu esigala egenda mu bire neyisa enkuba nedda waggulu w'ebire yeeyongerayo bweyongezi waggulu neyisa ebire kati nebeera eyo nga teetekubwa nkuba munnayuganda w'otudde toyuugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba boodabooda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo eggaba ne likugobya ekisinso oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu kulubagga egenda ddala waggulu enkuba bw'etonnya empungu teegama nga binyonyi birala egenda waggulu empungu bagirumbagana waliwo emisota egitero girumbagana oba ebinyonyi ebimu ebitero girumbagana ku ground ngeze ku ground ekinyonyi kijja nikigituula wano ng'empungu terina bwe yeekyusa kitandika ogikoona wano naye kati empungu kyekola teyeerwanako oba omusota nga gugyetoolodde tebyerwanako esigala egenda mu bire erinyisa levo etuuka mu bbanga ng'omusota oba ekinyonyi tekikyasobola kussa kiina kufa
kati nekifanga tekikuteeko yenkola ya Kyagulanyi Ssentamu ofa weka oyitawo obuiso osleepinga weka nga teri akukutteko yadde teri akukutteko tewali nsonga lwaki alina kwanukula abantu ngaba skin ngaba sipapa teri level ziri waggulu nnyo pressure ziba waggulu nnyo kati ye takwandukula gwe kenyini kati kasookedde alumba ekitebe ayamukozeeko ate mulala noli yali badde agamba nopu nga tozaayo nga tokola kinedda si yenkola yaffe ya nopu tetukkiriza mu revenge tukkiriza mu kutereeza bantu tukwatagana ekirala nti bw'otunulira ekyabaddewo ono skin bamugolodde tumba Allen skin bamugolodde ki etumba lyabadde yeyambisa kati olw'okuba oli yamukoze ekyo tukwatagana kati kyetagisa kubanga bw'obeera omukozi w'effujjo osangayo omulala ate akusinga effujjo naye wonna kanveewo awo si we wakulu kati awo mbadde njogera nga nkola analysis eya bulijjo njagala okukolamu katono analysis nga munabyabufuzi twakula ffe nga tukyali bato nga tukula nga batubuuza wonna w'obeera ku America ne Russia oli kwani ezo entalo zaabeerawo nnyo ffe nga tukula n'abantu abali mu myaka gyange era nga bakubuuza ku Iran ne Iraq oliwo ogwawa ogwa ku side ki oli capitalist oba oli mu communist tukwatagana ebuze byabeerawo ne bw'ogenda ate mu kweyongera yeddala mu gy'ataano bataata baffe bamaama baffe baabeeranga nti oli mu katuliki oli mu protestant ng'essomero ne bweribeera mu lujja nga lyaba protestant omukatuliki talisomeramu wakiri atambula kilometers 25 n'agenda mu lyawala kubanga lye lyabwe eyo enkola yali mu gy'ataano tuzze tubeera mu mbeera eyo now tuyina crisis tuyina challenge ey'abavubuka olw'okuba abavubuka be bangi gavumenti eyagala kulwana kulaba nti ewamba abavubuka gavumenti mu biro bino ebikolebwa egezaako kulaba nga abavubuka ebawamba mu ngeri y'okubaza ku sayidi yaabwe kyetuliko olwaleero tulina ensonga enkulu tugenda mu kalulu 2026 twalibadde tulowooza ku mafuta ga Uganda galiwa gatuuseewa gagabanyizibwa gatya twalibadde tusaba accountability y'abakulembeze baffe okuviira ddala ku ntikko twalibadde tutunulira enguudo amalwaliro amasomero n'enfuga eya demokrasiya n'enfuga eya human rights okuteeka ekitiibwa mu bulamu bw'omuntu ebyo byonna omuvubuka olwaleero tabitunuulidde mpise mu kibuga wonna wempita nga boogera ku nsonga eno gye twogerako eya skin Allen skin ne munne Pallaso kitegeeza ki nti bw'osanga omuvubuka nga tebe bangi banyumya Arsenal Man U banyumya Pallaso Allen skin kyannaku nnyo nti omuvubuka olwaleero amanyi bingi ebyabadde wakati wa Pallaso ne Allen skin abimanyi nnyo okusinga bw'amanyi amafuta ge bw'amanyi emirimu ginaatambula gitya factories ziri zitya anaavunaanyizibwa obuzibu buli luddawa awo gavumenti weyagala abavubuka b'omulundi guno okubeera mu butamanya yes era ensonga zaabwe sagala kuziwa nnyo mulaka nzirabanga zina script nti waliwo abali emabega kubanga osobola okuzannya omuzannyo gw'abamafiya obeerawo ng'oli okola ng'okolera bamafiya naye nga bosi tomumanyi ng'oli mu kibinja ky'abamafiya naye nga bosi abatwala kusosola omusaala tomutegeera bonna okuva kwasooka paka ow'ekumi nga tolina n'omu g'omanyi ng'omanyiiko n'omu webikoma kuba tebakuganya kutuuka eri kyangu nnyo omuntu omuzannyisa omuzannyo ogwo gwazannya nga waliwo nannyini gwo agukontrolinga alina remote naye nga Pallaso tagumanyi Pallaso nga tagumanyi kubanga ye Allen skin yagumanyi kuba Pallaso tandabika tomanya naye nga Pallaso tamanyi naye bamuzannyisa muzannyo n'aguyingiramu n'aguzanya bulungi nnyo naye nga waliwo aguli emabega n'abeerawo n'agamba genda wali ku nkuuka ne bakolako effujjo abakolako effujjo omuntu y'omu awandise script yabaseetinze ne bagenda ne bakolako effujjo ne bakulumba n'eri n'abasindika wali bamala okusindika ne bakutataaganya ate n'akutuukirira gwe Pallaso n'agamba tubakola ekigenyi kyetaagisa tufuneyo abavubuka nze manye we bali mulimu tumuwe ssente bwe ziti bagende balumbe omuvubuka oyo asusizza fujjo akyusize genda olumbe nawe n'ogenda olumba era n'olumba n'okola byonna by'okoze ne mugenda ku front page naye ng'ono alina kyanoonya ye kyayagala ayagala debate eve ku nsonga enkulu
eziri mu ggwanga mutandike mwenna okutambulira oli wa Pallaso oli wa Skin oli wa Pallaso oli wa Skin kinkwasa ennaku nabino ebyokubyogerako nti osanga omuntu gagamba oli wa Pallaso oli wa Skin laba kye yakoze laba ekigenda mu maaso era debate ziri ku mikutu za Facebook Instagram Twitter ne ku YouTube wonna emikutu gyaffe gino gya WhatsApp okubaganya ebirowoozo kugenda mu maaso ku nsonga eyo naye nga zekyendowooza sizaali badde ensonga enkulu olwaleero kuba waliwo poliisi eyogeza ennimi eyali badde olwaleero tubuulira ti kino na kino tumaze okunoonyereza tutuuse wano Pallaso tumuyisa akole statement tuyise Skin akole statement tuyisa ababaddewo abategesa ebibufulu byatandikiddewa okulaba nga poliisi ekola omulimu gwayo poliisi togiraba somewhere togiraba anywhere kubanga njagala okuwa ekyokulabirako mu lubiri awo bakuba abantu ne bakuba ne bana abayambako poliisi okukuuma security bano bayita abawuba bakanyama ninga poliisi weeri awo nga tebirinako bana bavubuka betuzo gamba nti abayaye ne babakuba awo bamala bakuba ne bagenda nga poliisi n'amagi we bali batunula bati tebana n'omuguba akwa kikyenako kubanga bolaba engeri poliisi gye yeeyisaamu mu kintu ekyobulabe ng'ekyo kubanga okufiira ddala mu Bayibuli tebakiriza kuwoolera ggwanga n'ebirala naye tunalaba poliisi kuvaayo mu ngeri etegeerekeka tutaddewo okunoonyereza akakiiko tubayise onaatuusewa n'olaba nti bakitegeeza nti kyabulabe tekirina kuddamu kubeerawo kuba nti kiri mu culture yaffe bannayuganda si bwe tutyo tuvuganya mu ngeri endala yonna naye tetuvuganyanga bamafiya baba bavuganya ng'olina kawoteeri ku kyalo oba mu tawuni mafiya yabalooza kajjaka kuba bomu akasaanyeewo ekyo kimu oba si ekyo alina kuteeka ku mudumu gwa mmundu mube sente nga muzigabana wadde goli kompitita nze nawe tulina woteeri mu kitundu kyekimu mafiya yalowooza ajja kuteeka ku mmundu obe nga omusasula omusaala okuva mu woteeri yo ng'omuwa ne shares bw'ogaana ebiddirira si birungi eyo si yenkola ya Uganda si gye twagala si yenkola nopo gyeyagala ne bino byonna nze mu kulaba okwange omuzannyo mupange Pallaso muzannyi key player ali innocent ayinza okuba talina kyamanyi omuzannyo oguzannyibwa enenga muzannyi Skin ye muzannyi nakinku yamanyi kitegeeza omuzannyi agumanyi kubanga Skin tayogedde gumu ebiri agambye agenda kwesimba ku Lord Mayor ekyakyogedde tu alina ekibiina ky'ebyobufuzi ekya DA Democratic Alliance gye bakola nayo omukono ne bateekawo munnabyabufuzi nyina awedde emirimu mwami Mpuuga kakitegeeza ekintu kimu nti gundi Skin yamanyi kikitegeeza era azanya byabufuzi era bombi bazanya byabufuzi kibagezaako okuzzaawo oba okuteekawo yenna akirimu munene 1 2 baagala kuteekawo rivalry babiri babenga bebogerwako nga biseera byaba Bob Wine Chameleone bebikola kati game ateera eri political babenga bebasinga okuinfluencinga kubanga batya nti abavubuka bonna bali laikire bonna bannopo kati bagala kufunayo abantu babiri abalala bawugula ettundu ly'abavubuka okuba nti babakiriza mu kubanga eggaali ya Skin bwejja yajja n'abantu bangi abavubuka ne Pallaso nsubira naye n'eggaali kati bateekawo kalicho ojja kulaba nga n'omulala naye avuddeyo mu bbanga tono ojja kulaba nga n'omulala naye ataddewo eggaali kati abavubuka bonna babenga obudde bamalira ku ebyo okusinga ebibayamba ku nsi yaabwe Uganda nabadde n'ekibuuzo kijja kukubuuza naye olinga era akizeemu nti okozesa abavubuka bano nga tinga ali Skin mu bannabyabufuzi kubera nga bwe tukyogeddeko awo nti Mpuuga bati ku mukono ku kiwandiiko ne bakola endagaano memorandum of understanding kituufu nga bulaba nti omuvubuka y'omu yagenda kukola effujjo wano wali naye munabyabufuzi n'akolaga nti ate gwayagala okuba ng'akola naye anti script y'emu lwaki ngamba y'emu owekitiibwa Mpuuga munnabyabufuzi aleeta Skin ku mukolo munene ng'ogwayogere teyamuleeta nga muyimbi kwekyo kyali badde kitegereka nti yamulese nga muyimbi kubanga abayimbi babaleeta bulijjo ne baleeta omuyimbi najja n'ayimbira abantu n'ayimba n'agenda teyamuleeta nga muyimbi yamuleeta nga pattern era n'endagaano n'agisayininga ng'ensi yonna eraba aba asusse okuva mu buyimbi n'ayingira politics
kati ate oyo yalwana ne Pallaso. Kachikuleetera okugamba nti bano bombiriri script agibawandiikira y'omu kubanga ekireesa Mpuuga ekimuleesa Alien Skin ekimuleetesa kikulaba nti awugula abavubuka wakiri bana abakumi tuli fena ate wano okulwana ne bano ekigendererwa kyabwe kyakuba nti balina influence mbavubuka ababakiririzaamu ate tugenda mu kalulu ate abavubuka balonzi ate basinga obungi kati bato eri ani atwala abavubuka ekyennaku kiri nti waliwo abavubuka abasobola okubuzibwabuzibwa abatonotono naye abavubuka abasinga bali ku mulamwa bamanye ensi yaabwe atolowooza baba bameka ngoba owulire gallows ebamu abantu bameka babeera n'abavubuka kale kitono nnyo nga 10 nga 15 kabe kababiri kabe 10 noli nga alina 10 ne batandika okulowoozesa okuinfluencinga abavubuka abalala Pallaso yagambye eki ono yagambye eki kati kyabya obufuzi kigenderere kipange oli yazanya omuzannyo gwe nawandika script n'agamba gwe jangu gwe kuba mmotoka ze gwe koloti kiriyere ekipange okay kale ezo ensonga bwezikoneddwako side yawo naye ng'ekikulu ennyo ebyokwerinda okubeera nga bazitunda because tukkiriza nti mu byonna ebikolebwa nga bwe tugambye nti omwasi obasa omuzanyisa omuzannyo naye ng'omuzannyo gwe bamuzanyisa nga tagumanyi nti azannya muzannyi neweekanga nti omu obutamanya muzannyo nti guzannyibwa neweekanga ng'omu ajja kufunamu obuzibu afe because tubirabyeko wano omutajja kufiira ddala ogemazimu mutajja kufa kale waliwo ensonga era ebobbya bannayuganda omutwe naddala mu byobufuzi mu byobukulembeze omukulu General Muhoozi Kainerugaba twitisiza ajja awandiika n'endala zonna abamu bagamba nti teziwa kitiibwa General Muhoozi tolabako kemabegako kaawo bwe yawandiika nga alumbye abazungu nga alumbye Amerika byonna bye yayogera awo oluvannyuma twagenda okulaba nga Museveni nga bavayo beetonda kulwebyo obubaka bwe yawandika ku Twitter n'ebirala byazayogera okulumba ensi olwo yagamba tagana kulumba yagamba kulumba balwanda yagamba kulumba Kenya tiyali Rwanda yagamba kulumba Kenya n'ebirala byonna byazawandiika nze neetaga omukyala ono abakyala be bati balungi nnyo abakyala be bati basinga obulungi ng'abantu abamu bagamba nti nga ye CDF mu magye ate era alubira okugenda ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga nga bagamba nti ebigambo bino byawandika biringa ebitali nnyo byansa n'ebirala byavuddeyo n'agamba nti nno ayagala b'ebyokwerinda era yewunya lwaki baleka Robert Kyagulanyi Ssentamu okukola ekkuŋŋaana gamba nti tebalina kuleka ba opposition kukola nkuŋŋaana za kyeyonooneero na biki byonna ng'alinga alaga nti oba oli awo balemesebwe era enkuŋŋaana zaabwe zitataganyizibwe poliisi bwe tukuba toki mu byonna byazawandiika n'ebyayogera n'ebikolebwa bikuwa kifaananyi kigwe nga munnabyabufuzi ate na munnamawulire obuzibu obuliwo buli nti omuntu Uganda ffenna tuli wansi w'amateeka tewali ali waggulu w'amateeka okubeera CDF tekikutegeeza nti ojja kumenya amateeka n'ebintu bibiri bisatu bye tulina okuba nga twebuuza lwaki nti omuntu ali ku leve eyo asobola okumwogerako alina kubeera pulezidenti nga teye kitaawe yasobola okumwogerako effectively n'amukomako nti ebigambo byayogera talina kubyogera nga munnamagye kuba ebigambo byayogera byakalebule byali baddenga by'abantu ba civilian abatali bannamagye ebigambo byayogera byeyingiza mu byobufuzi nga teyali badde alinda na resigninga n'asobola okuba nga ayogera freely intentions ze ne byayagala okucommunicating ebyamagye kati point eri nti byonna byayogera nze bitulira mu ngeri bbiri one eyinza okuba strategy gyakola two ayinza okuba nga jogo kubanga tewali amugambako kya mirundi ebiri kansooke ku jogo buli bwakola ebintu ebyo teri amugambako amutiisa gwatya ayalibadde atya yalibadde commander in chief of course ye kitaawe tukwatagana now bw'abanga n'ebigambo ebyo tabyegaanangako nti bannange sinza biwandiika akawunti bagihakinze tabyegaanangako baba tabyegaanangako kituleetera okukkiriza nti bibye yabiwandiika
ne lwaki omuntu ali ku subway lityo yali badde awandiika ebintu by'ekikula bwekityo. One, ayinza okuba nga anyimbirwa bunyumbirwa kubiwandiika ng'ate era teryamugambako ekyo kinyudde. Ekyokubiri eyinza okuba strategy etya ng'ayagala kumwogerako buli kaseera bamwogereko mu community. Ayogerweko abantu baleme kumwerabira, ayogerweko aleeta emboozi zalowooza nti nyangu nnyo za kuserengeta paka ku muntu astandikirwako. Akole debate mu bantu, kubanga omuntu ali ku level bwetyo weewuunya yali badde tavaamu bigambo bwe bityo. Responsibility gyalina, obukugu bwalina, experience na byonna. Neebuuza lwaki yali badde abyogera. Kyogamba naye ali tamanyi nti tebijja si bye bisaana, tamanyi bulabe bwabyo. Nekindowozesa nti eyinza okuba strategy etya ng'ayagala abantu bamwogereko jjo mu layini eyo. Era nga mu layini bishapinga obwongo bw'abantu nti nze nsobola okukola kino, nsobola okukola kino, nsobola bigenda mu bwongo bw'abantu. Kati mu kaseera akatuufu ng'ayagala kwesimbawo, atandika okukyusa narrative, etandika okumulaga nti ate wanjawulo kati mugezi okuva kw'oli. Buli mu atandika okugamba nti ennaku zino munnaaye takyali oli, byawandiika ennaku zino byanjawulo, tusobola okumwesiga, naye nga yagenda dda mu bwongo bw'abantu. Kubanga amateeka tegamuganya kuyingira kwekubira kadingidi ng'akyasavinga eggwanga nga CDF. Nolwekyo esobola okuba strategy yengeri endala gye ndowooza nti bino byayogera naye teraza abyogera kubanga era leka mulokola tweet egamba nti ayagala bannayuganda bawe taata we Mwami Museveni ekirabo afune ezikyegamba 80% oba 10 ku 10 mukaluka n'akajja bamusiibule kubanga yagenda kujja after 2026. Yes, yetoko mwayogerera nga kimanyi bulungi kijja ku generating views ez'enjawulo. Kyangu kyakubanga mwina we mutudde munywamu ne mutandika okukyogerako. Kyangu okuba abantu babiri basatu ne mutandika okukola yo debate. Byayogera bituufu si bituufu. Tumwongere tetumwongera. Kati politically biba bigenda mu bwongo bw'abantu. Ng'akikola akimanyi kyageza okutegeeza ng'amanyi ati certain level ajja kutuuka ekiseera akyuse ate atandika okwogera ebintu biri mu direction endala. So nga ye line ye gyasazeewo okukwata bwetyo, ye line okupenetrating a market. Kuba bw'oba ne brand gy'otuba ne kyotunda olina okitegeeza abantu ne break or penetrating otya market okuba nti awareness ebaawo. Kakyakola bakiyita awareness nti eriyo omuntu ye CDF, omuntu oyo ayogera bino, omuntu oyo taata we ye Mwami Museveni. Kati buli omu ate kubanga akimanyi era kyova olaba amala n'asuulamu nti nayagala kwesimbawo wadde tekikirizibwa mu mateeka kukyogerako kimenya amateeka. Kati over time alowooza kijja kuba kiyigidde mu bwongo bw'abantu nga strategy gyakozesa. Mwami Kainerwa Waggaba mu Muhoozi singa Bakere najja ne yeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga, amaanyi ago gamulabamu kuba nti bannayuganda bamukiririzaamu nga bebaze bakola ku bannabyabufuzi abalala? Sigamulabamu nze ng'omuntu kubanga wanjawulo nnyo nti kitaawe abantu bamuwagira mu gy'ekinaana n'ekinaana mu mukaaga bamuwagira n'ekyenda mu mukaaga badde bamuwagira naye nga bamuwagira bamulabanga muntu hasla abadde nabo. Amanyi ennaku y'omuntu asookerwako ku street, omuntu wo owansi ne kati ono obulamu tabo baddeemu talina wakwataganira okuggyako abatono basomye nabo Sandhurst, basomye nabo ekisobi, abo abatono basomye nabo. Abalala tebamufiiringa nti ali omu ku bo, tebalina kukkiriza nti amanyi ebbeeyi ya sukaali oba amanyi ebbeeyi ya kiro ya sukaali oba ekitole kya sabbuuni kigula sente meka, oba transport okulinnya taxi okuva ebweyogere okujja e Kampala sente meka. Kati basics z'omuntu wa bulijjo tazimanyi, tazikuliddeemu, tazitegeera. Kati omuntu ono wa bulijjo alabira ddala nga si omu ku ye nga te fakita nkulu nnyo eyo. Singa bugenda ku makya najja naga nti neesimbyewo, tomulaba musubira kuwangula kalulu? Okuwangula kalulu sikirabawo okujjako okwerangirira ku ekyo kibadde clear, okujjako okwerangirira naye okuwangula akalulu sikirabawo n'akatono. Suubira nti asobola okuwangula akalulu kubanga ali disconnected nnyo
ne generation n'abantu bonna ali disconnected nnyo yatandikira ku end ate yali badde atandikira edo wasooka akiba tekikyasoboka bw'oba treating omusujja oba obulwadde n'otandika n'eddagala ery'amaanyi ennyo ate osobola kusembyeyo linafu nolwekyo simanyi nti ayinza okubeera ne touch n'omuntu ono wa bulijjo tekisoboka 2026 ono tugenda kumuyingira tuli 2025 ebyobufuzi bigenda kubeera byakanayo cyane tukyogeddeko ne wano nga tetunaba kutandika nti embeera oba oli abo abamu batandise okukuba torch bagamba nti embeera ayinza okubeera enzibu ennyo etabanga mu byobufuzi by'omulundi guno kubanga okusinziira ku byogerwa nga CDF babyogera Mwami Museveni naye bwoba oli awo naye najja n'abako byasuulawo n'abopposition nabo bagamba okufa n'obutanyagwa naffe bwe tuli nnyo tuzze n'amaanyi mayitirivu nnyo nakamala okulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa NUP ningagamba nti tulina okubeera nga ekintu kikwasaganya ebintu obiraba otya akaluka tunakavaamu bulungi akalulu kubanga jukira akawedde twatawanyizibwa covid temukuba no campaign temukuba wali abantu batonotono bwe bati ne tusubira nti ku mulundi guno kijja kubeera open bagenda kusibanya abantu bagenda kufa nnyo kaneteekemu kubanga ffenna tuli ba candidate tugenda kufa nnyo tugenda kusibwa nnyo tugenda kubwa nnyo tugenda kubuzibwawo nnyo kubanga olaba nti Mama 7 yagambye nti yajjewo ayagala gamba nti bondi eveewo bwe bakwata nga omusango poliisi okusinziira bwetunudde erime kuwa bondi nenga bondi it's a creature of statute nti teeka lyotasobola gamba nti oteesaako ddembe lya buntu nti poliisi ena discretionary powers okuwa bondi oba butakuwa okusinziira omusango gw'okoze nebyenoonyereza nega katukuwe bondi ojja kuddamu reporting kati bagamba nti okusinziira onagamba nti abakoze emisango emizito poliisi eremeba wa bondi ffe kye tulowooza nti katego kabyabufuzi buli gwe basibireyo poliisi nga tekutatekwa bondi nga tetolina kyokoze akabonero akalaga gye wajja yetulaga mu maaso kuli twali mu covid ne kuno okutambula bajja kuba tebalina kye beekwasa abantu nti balina kuba bangi bwe bati jukira eteeka eribadde ligezako okusomesebwa nti temukkirizibwa kuŋŋaana bangi ojja kuba musabye olukusa poliisi naye mu biseera bya campaign bakusuubira okubeera ne program naye ate program eyo bagenda giyingirira weekagenda oli mu kitundu ate n'omulala naye mwali katate nga obudde butono katate nga okuvuganya kugenda kubeera kwakaasa mmeeme katate omuntu yerika asobola ayina ansa ye Mwami Museveni ayina ansa nti obutabanguko bubeerewo oba buleme kubeerawo kuba ya controllinga buli kimu kyonna system yonna ya controlling ya controllinga state operative ne ebyetaagisa byonna instruments zonna za state as controlling nolwekyo kinaasinziira bo kye baagala kyekigenda okubeerawo naye nga okuvuganya kugenda kubeera kwakufa na kuwona yembererwa waliwo ebibiina ebisuubirwa okujja binaabamu n'ekifo Mwami Besigye tusuubira okuba nti nno nalabakawo nga balina enteekateeka z'okukola ekibiina ekipya wadde nga nalabakawo ng'agamba nti omuntu aneetaba mu kalulu konna ajja kuba aliko ekikyamu kubanga yakkiriza nti Mwami Museveni ako tekasobola kumuggyako naye ate ndaba nga ekibiina kye bateekateeka okuleeta mu maaso awo era nga baatulaga nako dda ng'akabonero simu kuwuliziganya olowooza Mwami Besigye singa anaaba akomye wasobola okubeerawo okuvuganya okw'omuggundu mu opposition nga tulina Robert Kyagulanyi Ssentamu president wo nga tulinawo awo Mwami Besigye tulinawo Mwami Mugisha Muntu n'abalanga bana babaze ku opposition okwesimbawo buli omu waddembe okwesimbawo ne baba tolina kibiina kyebyobufuzi ne bano bagenze mu maaso okwagala okukola ekibiina kyebyobufuzi kyendowooza nti bali mu makkati kulaba nti bakimaliriza naye okwesimbawo kwa Kizza Besigye sikulaba nze nganze sikulaba ayinza obutajja ne basimbawo omuntu omulala oba obutasimbirawo ddala kati DP of course weeri Mawu bamukuba empeta okimanyi ali side eri naye yagamba akomawo
agamba akomawo mukulu mawo akomawo oba nawulira asali mitiga gamba mwendagano ejja kuba eweddeko gye basayininga kakati mukulu mawo akomawo eyo kati gitwale nti ye DP era ye good DP ate bad DP yo toyida mukisa kusobola kola ki kwesimbawo bonna bagenda kujja abenjawulo nekyo kyendowooza nti okuvuganya race erimu abantu babiri erimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne incumbent Mwami Museveni ow'NRM okuvuganya okwamanyi okugenda okubeera naye nga nze kyendowooza nti gye bunaggweera ng'omukulu azze mu kwerangirira bwerangirize naye akalulu ku luno kagenda ate kubeera abaana kye batera okuyita massive kagenda kuba kazibu nnyo kagenda kuba kangi nnyo tugende waliwo ogambye nti ayinza okwerangirira ajja kwerangirira awo abantu balina obuzibu n'okwerangirira kubanga omuntu ajja nakugamba nti nkera ku makya nezije nensula akalulu kange bwe mala okukasuula ne tuwa omusajja waffe n'awangula kusinza kuba birangiriddwa naffe nga bwe tubiraba n'aba ng'awangudde naye atalangirwa n'aba mulala kibadde ebbanga ddene kivuddire mu Besigye tuvuddeyo tuze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga byebimu ebyo tebimalamu abantu amaanyi tebalina kugwa mu maanyi balina kubanja buwanguzi bwabwe nti omuntu bw'aba amanyi yawayo akalulu era ne omuntu we n'awangula ateekwa okuba nga alwanirira akalulu ke kwasema takekereza bulungi mu nnyingo ey'okusatu ekereza bulungi n'ekyo nti bw'oba okanyoza akalulu ko nga lwekitali feya kiba kyetaagisa olaga obutali bumativu obwo nti akalulu ddala kakoze eki kabbibwa n'ekyo olina kikola ng'ogenze n'olonda omanyi omuntu agenda n'agamba banzibye akalulu nga tetagenze kulonda ye kenyini nga tagenze kulonda waliwo tulina le president Mulamba yeesimbawo wano ndowooza olala otuna oyo n'agirayo n'okulonda n'atakola ki naye kenyi teyeeronda kati kiva mu kupakuka na buteetegereza bintu n'agira natapulaninga bulungi okakadanga naye kenyini takoze ekitalonze kati ekintu ekisinga obukulu bannayuganda balina ogenda ne balonda mu bungi era programu egenda kufuluma bannayuganda bamanye genda okebera olukalala lwo olaba bakwoli ogende voter slip ogifune obeereko ogende olonda akaluluko kikitegeeza kuba tekasobola kukuluma nga tewalonze yes gwomutima oba okimanyi nti saalonze ate kakati babbye kaliwa yes ekikulu kugenda kulonda olina ogenda olonde yes ebisigadde byekole olyoka omanye nti akalulu kange bakabbye baba bakabbye nkole ki nengo ogeze n'olonda 2026 okay kale mwami Mpuuga naye era y'omu ku abo abasuubira okuleeta ekibiina era okusinziira ku nteekateeka zaabwe wowe otannabakwatula naye okusinziira mu biri munda biraga nti oba oli awo 2026 baagala kumuleeta yeesimbewo ayinza okubeera mu lubu lwabo abavuganya ennyo abanza okuleetawo ebbugumu n'okukyamuukirira mu byo opposition nga bw'omulaba mwami Mpuuga ne strategy ye n'enteekateeka ye y'ebintu ow'ekitiibwa gano ge mazima talina kuvuganya kw'amaanyi kwasobola kuvuganya era ojja bawulira nga beetwala ne Katumba Oye mu resi ey'ababiri ng'ogye baliseemu Katumba Oye ne mwami Mpuuga bagenda kubeera bati kyani Katumba Oye kyani kyawakitiibwa kyani Katumba Oye kyani kyawakitiibwa tokisiza nnyo ate tulabye mu babiri kati sookoleke akalulu kangu nnyo kakulaba nupu egenda kawangula NRM ekwate kyakubiri tuli fena awaliwo FDC waliwo DP waliwo UPC kakati omukulu n'ekibiina kino ekyaba Besigye nakyo kibale kati ekitono nnyo atandikira mu kya 8 ate Katumba Oye ga wa 9 olowooza banayawukana nnyo tulaba wonnyo maanyi ga Mpuuga mu kibiina kye tuli ffenna wano mu alliance ye ogenda kiraba kubanga ekibiina ekipya ekyaba Besigye ekyabalukwago kirina okusinga ekyaba Mpuuga naye nga bwe yatuuza wano olukiiko olwasookera ddala nga balonkinga ekintu kyabwe amaanyi nga gaali mangi waliwo ani gwe walabawo waliwo Abedi Bwanika waliwo mukulu Moses waliwo ani gasibate Moses yaliwo
kale n'ababaka baali baddewo naye baali bagenze ku mizannyo eyo mu Kenya kinsonga kitebabeerawo kati wekikulaga kimu nti lwogenda okulonkinga ekibiina kyo bali ne bagamba katugende tuzannyemu ekyo kikulaga ki nti ensonga z'oliko tebazitegeera bulungi lwogambye nti ogende obalaga eri abantu bakubeererewo bo ne bagamba ffe tugenze mu mizannyo osobola okutuma omwana agenda akuleetera ekikopo oba akuleetera eseyani n'agamba taata kazooke ngende nzanye tekisoboka mukwano gwo ku lusegere ayinza ogenda okulaba omupiira ku lunaku olw'embagayo tasobola leka naawe kwegamba ekintu kya mbuga tokiraba mu maanyi gonna sikirabamu n'akatono n'akatono ekyo vola basalawo ne bagenda eri emizannyo baali bamaze okutegeera tewali maku tewali bizinensi bajja kuvuganya ne Katumba oye nsonga ki gyolaba eremeseza opposition okwegatta kubanga tubadde tulowooza fe abantu ba bulijje nga tulowooza nti nno obaolyawo singa mwami Mpuuga beegatta mwami Mpuuga Dr. Kiza Besigye n'ebintu ebirala biri ku opposition ga nti FDC ne bagamba nti nupo oli wamu gye twegatte wamu tutwale omusajja kubanga bonna kozi yeemu kutwala mwami Museveni era bonna ogenda okwetolola bwoti nti ensonga ze zimu zezoogerwa bwe baba nti waliwo abamu abasinga okukola ki okuzittaanya naye ensonga ze zimu ze ziba zikola ki ziba zoogerwa n'ebigendererwa bye bimu bwe olaba ki ekibagaana okwegatta wamu okutwala mwami Museveni nga bwe bagamba nti bagala kumutwala ogatta bintu bifaanagana tuli fena ogatta ebijanjalo n'ebijanjalo oba embuzi n'embuzi oba ente n'ente tosobola gatta petro kale oba mafuta oba oyiro n'omugatta n'amazzi tebasobola kwegatta kubanga banjawulo buli omu ali ku bibye buli omu yayogera banjawulo bonna ekigendererwa si kyekyo ekituufu beetaba mu bwetabi yes omanyi opposition honaye bekyagula etaba kujja yali atubuusizza takisi eyo girabe y'abantu 14 ng'esimbudde e Kampala awo ng'egenda Masaka otulula n'abantu gwe n'olooza egenda Masaka tukwatagana kumbe abantu babala onatudde ku mulyango aviiramu nateete bw'obwongo bukugamba ogirinyira ekyengeraawo nolowooza ti kati kesimbudde kejjudde okusiba paka Masaka muba mutuuka empigi wali ku mikondo ng'oli agifubutuka wakadde agamba nti oviiramu tofaayo ogenda kusasula sente zo n'ez'e Masaka ng'azikuwa kati muba mugenda lwakuba mwenda mulijje z'e Masaka naye nga buli omu gy'alaga tomanyiiyo kati bwe buzibu obulyo kati temusobola kwegatta kubanga mubaamu abalina ebigendererwa ebyabwe byotasobola kutegeera byotasobola kutegeera kati okwegatta tekusobola kubeerawo kubanga ebyabaleeta n'ebiruubirwa byonna byonna byanjawulo n'ekyokwegatta tekusobola kubeerawo tewali kwegatta kusobola kubeerawo awo kuba buli omu ali ku bibye tomanyi kyamuleeseemu toziraba takisi n'oyingira n'osangamu 4 oba 5 bw'otuula ate omu n'afuluma owoza mu bamu 4 ne wayingira abantu abalala 10 naye ng'ateeramu kyabulamu 4 yembeera yabwe bakulu abo gwemupiira gwe basamba kati balina okukola abantu bonna bonna basuubira okutuuka e Masaka bantu bokka basuubira naye bano baveeko tebalina pulaani etuuka oli mu kanso waliwo enteekateeka ey'okukendeeza bakansala bakendeere naddala wano mu kibuga Kampala naye nga tetulaba nti palamenti nga zinnyo nene nnyo tinabaka bamu kiseera kijubu kituukidde nga nabamu tebalina batuula olowooza kigendererwa kira ki ekyalikoleddwa kansooke ne kyavaawa kyajja nti mu 2 bakola amendment mu Local Government Act ne bakyusa ne bagamba nti omubaka okansala owa kusatu oku division abadde akiikirira abantu 7.5 kati bamwongezza agenda kuba akiikirira abantu 1.5 ne badde kansala ow'ettaano abadde akiikirira abantu 5 kati agenda kukiikirira abantu 10,000 kitegeeza eri ebaddemu abantu 2 egenda kuba ekiikirwa omuntu omu naye nze nkiwagira ne sekuwagira yenna
ne parliament n'alyagadde era bakendereza eddala kubanga ssente ezigenda ez'omusolo nnyingi ezigenda ekyo kimu kyakubiri nti abantu ebiteesebwa birina okola ki biyiza okuteesebwa omuntu omu kanso gyekoma okubeera ennene oba parliament sikwe kuteesa era waliwo omusango gyozaawo gwasalibwa nga bagamba nti special interest groups ng'ez'amagye ng'ez'abavubuka ng'ezo zonna nga bagamba ziveeyo mu parliament kubanga bezikiikirira ate era be bamu bali ne mu community abalala nga duplication yongera kubeerawo kwongera bantu bangi kujjula nga bw'ogambye olinaaba nga tebasobola kuba nti ne speaker amulaba obanga musomesa n'osomesa class ng'ejjudde abaana bangi class emu erimu abaana 100 kati omusomesa bagenda kola atya nekyo nze nzikiriza mu kintu ekyokugatta parliament ekendera efuuka entono ate ne councils nazo zifuuka entono kisobola okubanga kiyamba abantu okubanga bafuna obukulembeze n'ebiteesebwa nga bitegereka nga biteekebwa mu nkola naye nga kyekyalisoose okukolebwa okukendeeza parliament oba kendeeza council parliament yalisoose naye amateeka engeri twagakola galina engeri gye galimu kyekubirira nti wali kiri kye bayita kwota kitegeeza nti parliament neesalangawo omuntu omu akiikirira abantu bameka era parliament eyo giraba bwetula negamba buli kitundu kiikiribwe buli muntu akiikiribwe omubaka wa parliament omwomu bwemba abantu 10,000 mu kitundu mubere n'ababaka ba parliament 10,000 era bwe kibeera buli mu n'akiikirira omuntu omwomu kitegeeza Uganda yonna ne basalawo ffenna miliyoni 5 ffenna tusobola okufuuka ababaka ba parliament kubanga kwota ababaka ba parliament bagisalawo bebagisalawo nti omuntu anakiikirira ababaka bameka anakiikirira abantu bameka omutendo gwa parliament gwogulaba otya gyolaga naddala nga tukuba tooki mu kisanja kino ekigenda okumalirizibwa omutindo gwabwe nengeri parliament gyeteesezaamu sobola kunenya nnyo kubanga bw'oba olina okutunuulira abaka abasinga bava mu baasi NRM kati be basalawo kubanga be balina numbers era gwe ne bona oteesa otya oli ajja gamba mbu make sure they don't get the numbers n'oteesa byonna n'oyogera byonna by'oyagala nambala n'agamba kale tugende mu kalulu akekyama ne kabaka kyama ne kabaka mikono era ne mugenda mu mikono ne bagamba nti abasinze emikono be bano kati okulaba bulungi obubi bwa parliament bweteesezza tulina kutulira ababaka b'NRM nti buli NRM kyeyagala kiyita mu parliament kuba balina numbers ate parliament ya numbers saasinze kwogera nnyo kati ne mwogera ne musuula ennyenje batula butuusi ne bagamba kale tubigulidde katuwanike emikono mu kuwanika emikono of course ne babakuba ekyo tulwanira nti bwe babeera abatono kijja kuyambako oli awulira ensonyi abeeremuko n'ensa naye abasinga bagenda kuwanika buwanisa emikono kubanga ntera okulaba nti parliament ebiseera ebisinga olunaku lwe bagambye nti kati tugenda kulonda ku nsonga eno bweti parliament ejjula bonna babeerawo ne baba wiipinga ne baba wiipinga bonna ne bagamba nange tubeerewo naye wanene mubaamu kuteesa bakyakubaganya ebirowoozo kyakubaganya birowoozo tebalabika naye kasi bagamba nti olunaku lw'enkya tugenda kulonda nejjula tebasobola kubeerawo okuggyako nga waliwo ate jjukira mu kulonda waliwo ebiyitiŋŋana wansi w'emmeeza kati abo ne bonna bajja kubanga omusajja ajje aze kuwanika mukono muteeka omugjamu muteeka okumugjamu kwegamba tajja kukola ku lw'abantu be kuga nti abantu bange beetaaga ki kino kibayamba oba nedda ajula okuba nti waliwo kiyise wansi w'emmeeza kuwanika buwanisi mukono era wabeerawo ekiremye babayita ne bagenda oba entebe oba ekisozi ne bavayo nga balina position y'emu kati gwe mubaka wa parliament owa opposition ne bwoba omunenya otya omusajja wattu ateekawo embeera gy'ateekeddewo negye bigwera nga bali era kyabwe kiyiseewo kati olwo tugenda kukola tutya omanyize tunenya omuntu wa wansi ono omulonzi era munnayuganda kubanga batugamba nti sindika omubaka wo akuteeseze naye bwebanga waliwo abantu abateteesezebwa bulungi bo bagenda kukolebwa batya omukisa gwa 226 kulonda abantu bebakiririzaamu abantu abalina obusobozi naddala bw'okuteesa wali ku floor ya parliament n'okujja n'ebirowoozo byabwe babitwale wali tukwatagana lwakuba nti oluusi ensonga oluusi omulonzi atunira oluusi ziba ndalamuko naye ng'omuntu ayalibadde ebiteeso asimba n'akakongo n'ebintu ebigazi bisobole okuba nga bijja
omulonzi abumanyi bulungi era oyo gwalina okuba nga alonda nga temuli ddiini temuli mukwano temuli ki n'alonda omuntu omutuufu asobola okukola emirimu. Yes. Okay, kale bwate bwe tusobodde okuba nga tugaya mu nsonga olunaku olwaleero bitwogedde byebyo tukakasa nti nno oba oli awo tutuusizza eddoboozi gyeteekeddwa okutuuka. Mbadde ne mwami Innocent Gusuulwa ajja Nansana Municipality 2026. Nteekateeka wamaze dde okuba nga ozikwasaganya abantu bange bonna mbayiseemu era bwenva wano ŋŋenda Busukuma eyo ogerezaganya ne ttiimu zange bwenva awo era nnyo okgenda Eggombe ndabe nga abantu twongera okubategeeza ensonga zino kubanga bakama baffe be balonzi be tulina okgenda ntunyonnyola ensonga ne bagamba nti oweze oba tonnaba kubanga okola ki ng'owera. N'olwekyo abantu bange bonna Simon mukyala Nagadya Haji bonna abantu bange ngenda kuba nzije Busukuma olwaleero okuba nga tutambuza ekintu. Kale tukwagaza birungi byereere tukubaza olw'okutufisiza akadde tukkiriza tukuleke nze Geoffrey Mayanja tukwagaliza akaseera kalungi weeraba. Munnayuganda w'otudde toyuugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gw'alina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera vva mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba boodabooda bakutuuse nga gw'ava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.